Esigadde ennaku 5 zokka abagenyi abagenda okujja kuno okwetaba mu nkuŋŋaana okuli Namu ne G77 batandika okutuuka era abakola ku gw'okuteekerateekera abagenyi bano bakola butaweera okumaliriza buli kimu ku nguudo nga Kansanga bateekako amataala abazimba emyala n'okumaliriza enguudo tubayiseko bonna nga bakola butaweera. Enguudo zonna abagenyi gye bagenda okuyita zisimbiddwako emiti ate nga mu bifo ng'emunyonyi enguudo ezisinga zisimbiddwako omuddo ogumanyiddwa nga pasikalamu. Ebimu ku byasuubirwa okukolebwako nga abagenyi bano tebannajja kwe kujja abaana ababeera mu kusabiriza ku nguudo wabula ne weebutuukidde olwaleero nga bano ku nguudo z'e Makindye be baana baliwo era bazeegazanyizaamu awatali abakuba ku mukono. Oluguudo oluva e Kansanga okuyita e Buziga lumu ku ezo ezigenda okweyambisibwa abakungu okuyitako wabula wadde ng'olukuŋŋaana lukyabuzayo ennaku okutandika ezimu ku bizinesi z'abantu zaggalwawo dda era bannyinizo kati basiiba batudde. Amaduuka agamugooleka nti mu kiseera bye bagaggalirawo gaalimu ebyamaguzi ebivunde era mukadde kano ku nswerako okuba amaaso ekireetedde abamu ku baggalwawo kukuba emimiro. Kadi weeks 2 sikola wemba nina ab'ewaka baba tebalya batusimba busimbi buli mu maaso. Omunaanansi gwange gwafiiriddemu ebintu byange biri bweru simanyi oba gye biri seefu oba nasanga babibbi. Tuddukiddeko mu b'obuyinza tebalina kye basobola tuyambako yadde. Wabula newankubadde amaduuka agasinga gaggalwawo waliwo edduuka lye tusanze nga liri ku kizimbe ekyaggalwa wabula nga jjo liggule era nga nnyini abadde atunda amata n'omuzigo wabula ne yeewoozaako nti ye bamukkiriza okukola. Naali nyinamu amata nga gajjudde ate nga tebasobola kuteekako siiru nga amata gakoze eki nga gajjudde mu baketi kyalirwa tebasobola kukikola bw'obeera ng'omuntu ategeera ekintu kye bayita bizinesi sobola kuggala wano nga tebagambye kola ki galawo. Mpaawo okwenyumiriza kwonna abatuuze bano ku balina mu nkuŋŋaana zino bwe ziba nga zatandise dda okubakuba obwavu. Oba tugambe bakusa mbuto zaabwe simanyi. Abasajja abazungu bajja n'emmere bajja n'emmere ffe tugenda lufuna naye bate bajja na mmere nga bajja bokka terulina lutufunamu kuba tuli mu kubonaabona. Ivan Wafula nga yakiikirira ekitundu ky'e Makindye ku KCCA gavumenti agiwadde gabusa okuggulawo bizinensi z'abantu kubanga mu kiseera kino beesanga mu kusomoozebwa okutagambika mu nsi yaabwe. Muke wansi mulongoose ensonga eno ng'abagenyi tebannajja ku lunaku olwa Mande kubanga ngaffe abantu tuli banyiivu tetwagala nti olunaku abagenyi lwe bajja ate lwetwolongoosa. Ku ggombolola y'e Makindye naye abayo nga bakulembedwa Mmeeya Ali Kasiri Nganda mu Lyanyama si basanyufu n'ebigenda mu maaso naddala okunyigirizibwa kw'abantu okususse. Naye singa twali twetegeka abantu bano ne tubasasula nga bwe tufuna supplementary budget mu State House osanga tewali badde mirange. Nonno omuntu wakumenya wooteeka oluba kyeraliikiriza kubanga wano ku mulimu woyize naye wano wooteeka oweebaka wanyigiriza nnyo. Okusinziira ku bano amangu ddala ng'enkuŋŋaana zino ziwedde bateekateeka kutwala gavumenti mu kkooti ekakibwa okuliyirira abantu bonna bakoseddwa mu nteekateeka eno. Eno ze zimu ku bbaluwa gye nawandiikira kyeyamaani wa Kansanga nga musaba amperisiti n'oweggaba bw'atyo n'owebuziga ate kati bo bayise road mayor akubeyo olukiiko lwa byabufuzi. Abantu bano kikyabayamba obana ati bayiriddwa ffe tugenda mu kkooti bo tugenda bakola ki bateekateeka tugende mu kkooti abantu bafune obwenkanya. Enginiya David Luyimbazi nga yamyuka ssenkulu wa KCCA atubuulidde ku nguudo abakulu gye bagenda okuyita ezigenda okuggalwa era nti abantu abazikozesa bakukaluubirizibwa wabula abakulembeze bamuwabudde. Oluguudo lw'Eggaba okuva Ensambya paka Eggaba, oluguudo lw'e Cape Road, oluguudo lwa Lukuli nalwo luyinza okubeerako restrictions mu nkozesa. Balina liidika balina obupiki obuliidinga bwoba bujja tutegeera nti zijja ne tubeera side ffe kye twagala bizinensi zaffe kubanga munange ennaku z'omwezi nga 5 ogwokubiri amasomero gaddamu. Mu kiseera kino kikyali kizibu ddala okumanya waddala omuntu wa wansi asemberayo ddala waganyulwa mu nkuŋŋaana zino olw'ensonga nti abo abasuubira okuguza abagenyi abagenda okujja ebimu ku byamaguzi bye batunda bangi amaduuka gaabwe gaggaddwa ate nga n'abalala baagobwa ku nguudo. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, wane Munyonyo.